Mukama waffe yeebazibwe aweebwe nnyo ekitiibwa kubanga asaanidde. Mwebaza kubanga akuliseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ttukuvu lyebazibwe. Weebala okubanga olaba ebigambo bino. Weebala obigabanako n'omuntu omulala. Erinnya lya Katonda waffe ligulumizibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Katuyombeeke tusabe. Kitaffe tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde otuleseewo nga tuli balamu. Weebala okutuyigiriza ekigambo kyo, yogera naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mu kitabo kya Yobu essuula ey'okubiri olunnyiriri 9 ayogera ebigambo bino. Agamba nti awo omukazi we n'amugamba nti okyanywezezza obutayonoonwa bwo, weegaane Katonda ofe. Ono yali Yobu ng'ayita mu kiseera ekizibu, ng'ayita mu kiseera ekirimu emitawaana, ng'ayita mu kiseera ekijjudde ebisoomooza. Abaana bafudde, ensolo zifudde, abakozi tebali, eŋŋamira zifudde, bugagga buweddewo, naye alwadde. Atandise okuvunda ng'akyali mulamu. Omuntu gwe yali asinga okuba naye okumpi yali mukyala we, kubanga mukyala we ye yali mukwano gwe asooka. Ebyawandiikibwa bitugambye nti omukyala n'ajja eri Yobu n'amugamba nti ssebo, okyanywezezza okukkiriza kwo. Kkiriza okuveemu, weegaane Katonda ofe okusinga okusigala mu bino eby'okukkiriza. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Kino kye kiseera obulamu bwaffe tubwetoolooze abantu abasobola okutuyamba mu birowoozo, abantu abatuzimba, abantu abatuzzaamu amaanyi, abantu abatuzzaamu essuubi, abantu abatulaga nti kikyasoboka, abantu abatugamba nti mugende mu maaso, abantu abatugamba nti kikyayinzika. Basebo ne bannyabo abawulira ebigambo bino njagala okubategeeza abo bantu be weetaaga mu bulamu bwo. Mukyala wa Yobu n'amugamba weegaana ofe, kkiriza, biveemu, tukyabisobola, obulamu bwo bukomye, obulamu bwo butuuse ku nkomerero, ebyo bite. Naye ekigambo ekyo kyali kyakunafuya Yobu, naye Yobu n'aga nti no, ekyo tekisoboka. Manyi nti olina emikwano mingi, n'ebigambo bye bakwetoolooza bingi tebikugasa. Kano si keekadde okubeera n'emikwano egijjudde obunafu, woowe tufudde, tulabye, awo tuweze tutya, ezabire, era bikomye, omuntu afudde. Kino kiseera kya kufuna mikwano gigenda kuzzaamu maanyi. Kiseera kya kufuna mikwano gigenda kuzzaamu ssuubi. Noonya abantu abakulaga nti kikyasoboka. Noonya abantu abakulaga nti okyali wanjawulo. Noonya abantu abakulaga nti okyali wa muwendo. Noonya abantu abakulaga nti bikyayinzika. Noonya abantu abakulaga nti okyasobola okugenda mu maaso n'owangula. Be bantu be weetaaga. Abantu abalina ebigambo eby'essuubi. Abantu abalina ebigambo ebikuzimba. Abantu abalina ebigambo ebikuzzaamu amaanyi. Ebyo ebigambo bye weetaaga. Olw'ekyo ssebo ne nnyabo, mukyala wa Yobu teyali mukwano gwe mulungi wakati mu biseera ebizibu. Naye wakati mu biseera ebikalubo bino weegendereze nnyo ddala. Ogobe emikwano gyonna egitakuzimba kuzzaamu maanyi na kulengeza ssuubi. Mukama aguwe omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.